naye muwenda Mutebi ddiwe wali owadde ennono ekitiibwa. Laba wagenze mu masiro oyambadde obusokiso oyambadde akasaati towaddeeko n'abantu bagalamidde mwaga amasiro ekitiibwa tosobola kwambala ku kanzu kale wakiri wandiyambadde olubugo naye bannange ku myaka gy'olina toyina magezi gagamba nti woba ogenda mu masiro oyina okwambala ekanzu wabula ontamye mpulira ng'onkeesi mpulira ng'ontuuse nze nanjagala onviire toyina kitiibwa yadde oyambadde obusokisi oyambadde akasaati oyambadde biki ogenze mu masiro. Pressure avuma beene era pressure nga bw'omulabye mukambwe muzibu ajja n'akaaba minyira ne gijja n'agikomba n'akola obukolomooni n'avuma ono n'awe mulooli n'ayogera byonna by'ayagadde but njagala mbabuulire nina abantu be neetegereza wansi w'enjuba mulimu abakola ebintu ebyo olw'emyaka mulimu omuntu akola ekintu ng'ali anoonya nnyinza kumanyika ntya era social media ekoze kyamaanyi okudikampeiringa abayimbi n'abantu abalala ssekinnoomu nti omuntu abeera awo n'alaba oli ng'amuvuma n'alaba oli ng'amuwemula n'alaba ng'oli amumaliddeko amaanyi ge bambi naggwamu amaanyi okubaako kyakola kumbe n'ono naye ali mu luumu ali ku buliri bwe nga ne kaluumu ayinaaka kati pressure be bantu atuula ku ttaka n'agamba nkoze ntya ekinfuula ow'amaanyi kubanga jjukira zaakola ku topic ez'enjawulo waliwo n'omuvubuka Daire gwe yavuma n'amugamba muwaluka yedda wali sababu wa ADF biki ne kibanga ekikwatayo kati n'alaba nti okuvuma Museveni kijja kuba tekikola kuba bangi abamuvuma n'alaba nga okwogera ku Bobi Wine kiyinza obutamukolera kati n'agamba nnyinza kuteebera muni n'ateebera mu kabaka era bwe yateebedde mu kabaka ti buli omu amwogera era yebwadda ku ssimu ye bwadda aganda nnyabo lambalina Bale Francis yatugamba bw'ati tokkirizanga muntu mwavu kunyiiza kasi tokkiriza omuntu okkunyiiza kitegeeza nti omuntu oyo akusinga amagezi kubanga pressure aba abayingidde embwongo kubanga ze ekibuuzo kye neebuuza bwe yavumye kabaka yavudde ku bwakabaka nedda Lumbuye bwe yavuma kabaka CBS neba nga CNN BBS n'amasengere ngera siyahola muno Buganda nti nedda era bwe yamugambye nti siye kabaka wa Buganda omutuufu n'abanga abantu akakiika akalonda kabaka ne katuulirawo ne kassaako pressure nti nedda kati kitegeeza pressure bw'aba atandise okunyigiriza abantu ng'aye ayogedde kabaka mwenna aba abasinzizza amagezi nze abo nabalya ewa nze tosobola kunvuma n'olowooza nti nja kulekeraawo kyenkola kyokka ekyokuyiga mu kino kye kino waliwo jjo omukazi yajja ali annyiizizza yali anzigyeko ne mupostinga n'omupostinga ne bankubako n'ebbaani awo ya nnaku nga 2 omukazi bamuyita Aida Kayondo yajja kati yavuma Pastor Bugingo ayina obusungu ku Pastor Bugingo era bungi kati mu busungu obwo ate ayagala jjavumenze kubanga nze awulira njogera bulungi ku Pastor Bugingo baganda bange ekinjogeza ku Pastor Bugingo musumba wa kkanisa ayinza okuba ayina issues ze kubanga tewali mutuukirivu tekijjaawo kuba nti house of prayer kibya kya Katonda era neyo kkanisa emirango gy'emagombe gye gitalimenyawo era naye musumba eyamuyimusa yayinza okuba nga yamuleka n'agwa ng'era ajja muyimusa kuba tuli mu kkubo Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu ekkubo terifaanagana waliwo oyitanga waliwo ebinnya waliwo osanga nga amazzi gasaze ne mukwata sayidi ne muyita waliwo osanga nga waliwo abasirikale ne musooka muyimirira waliwo osanga accident ne mulawo n'olunaku lulamba nga accident ari nakkubo kati abantu balowooza nti Yesu ly'ekkubo ettereevu etalimu nakaserengeto etalimu kisiriko etalimu kintu kyonna nedda namuwa amagezi gamu nti musumba Bugingo baba wali omwagala ng'era wali osabira wuwe musabire abo abaana ba pressure beetaaga kusabira don't give up on people musumba Sala juu yakyogera ng'ali ku kituuti tolbangako omuntu gw'ogamba nti ono yayonooneka kubanga nange bwe nali myaka gya pressure nabye nakola ebyekisiru bingi ng'olwaleero mbyejjusa giyinza okubeera emyaka nga gyegasse n'obusiru nga kyova olabanga abaana badda ku social media nga balama ne bawemula abantu babamweyana ne beevuma bashaliifu bacumi nga myaka nga banaweze emyaka 30 Mukama ajja kumuyamba akole kyova olaba nti ffe ogumu oli ku mulimu gwa Dr. T nzija ne mbabuulira nti ndi mulokole ne mbabuulira ekigambo kya Katonda
kyokka nfuna obudde yewange nensaba Katonda ne muga nti abaana bali ku social media obasaasire kubanga abamu tebamanyi kye bakola abamu yesideva abeeyambisa okwonoona abalala okunama okuwemula okutyobola ab'ebitiibwa n'ebirala naye nabo omulaba aba yabazinda buzinzi ani amanyi oba puresha myaka 3 alibeera mu buulizi wa njiri nga mulokole ani amanyi kyalibeera kuba kati ye bwongo bwe bumulaga nti ekyakola kyekikyasinga era emyaka gyalaba nti ebyo byakola ku TikTok buli omu n'ayita nga avuma abantu awemula ono avuma ono abuukira ono akola obukolomooni alaba kyekijja mu myaka egyo. Njagala mbaweeyo ekyokulabirako. Waliwo ekigambo kye bayita with time kyenzize njogerako buli kaseera nti omuntu muwa obudde ntumusabira. We pray for people. President Museveni ayinza okubeera omubi naye wali omusabiddeko okuba naye muntu ne gwoyagala bw'alijja alikola ensobi because is a human being. Omukazi yajja n'angamba oyo Aida Kayondo oli musiru bujingo yalekawo famire ye n'agenda oyinza otyo muwolereza kagwagwa gwe ne mugamba nedda wakola nsobi okwesiga bujingo kuba mwana wa muntu ate Bayibuli egamba nti zimusanze yeesiga omwana w'omuntu akolimiddwa kati gwoba olaba bujingo bwe yayogerera ku Bati Valley n'akuba abasumba nga olaba yali Katonda kati ofuuse musiru kuba akuswazizza teweesiganga nze teweesiganga Museveni teweesiganga ggwanga lyo teweesiganga ssente zo weesiga Katonda yekka kuba byonna biggwawo n'osigala mu bbanga. Kasuku ne Ibula nga sinayogera Kasuku mbajjukiza Lutunku Construction International Company Limited abazimbi abakyasinze abaddaabiriza bakubire ku 0758136934 Lutunku Construction bakyasinze okuzimba eyo company yange n'emikwano gyange twasoma buzimbi katwagala tuyambe bannaffe n'okuwa abavubuka emirimu. Segula Microfinance 0776 9 nkaga musanvu. Oyagala kufikisinga nsimbizo, oyagala kwewera, oyagala kwewora, oyagala kyoyagala kyonna kyonna business amagezi gendo bakyala ku Princess Complex wali Kasubi bakyalireko webali awo ogende oba bakwire ku simu gye nkuwadde Elohim Furniture bavubuka bato babazi babajje bibajje ebyamasomero mbadde mbakubira omulanga bannanga abamasomero abayina amawoteri abayina ama-university abayina amalwaliro abagala entebe z'abaana ez'amasomero video weeri awo bagikulaga nga tuli wa Johnny Elohim Furniture bw'oba ova bwoti wali ennamuŋŋoona ku round about eyo ngodda side zeri ebwayise bw'otunula wano ku mukono gwa kkono ng'ettaawulire ngera bwoti eryekawaala bali awo wansi n'ennamba weeri awo walina orders ate bw'oba ova ebwayise bali ku mukono gwa ddyo ng'omaze okubuuka ettaawo ly'ennamuŋŋoona ly'ekawaala webali awo ba Elohim Furniture. Bobanga oyagala okuzannya comedy myaka 18 paka 25 nguluwala obalunenso olabika bulungi 0753355572 bobo oyagala Pastor Asha akubulire badetinga batya okwana otya omuntu mu ngeri ya Bayibuli kubantu ine ebintu byetukola nga tubikolanga ffe nenga Bayibuli tebirimu tufuna obuzibu mu marriage ate ntuwoza what God has bound no one can unbind nedda jangu omanyi bakwana batya oyina masturbation ofuna ebiroto ebyo ebiri sexual oyina sexual weakness oyagala kuwasa oyagala kufumbirwa oyina obuzibu ne mukyala otomutema jangu kuba ku simu 0753355572 okula appointment oje wali ku office ku complex kwa Kasubi Princess Complex Pastor Asho mulabe muogerezeganye musabeko mwenna n'ebirala ebiringa ebyo menua preparatory school twala yo bebiwo twala omwana wa primary paka P7 kuva wansi ati bibi anajja kumulabira 0704 mujje tukole mirrors abalina amasomero amawoteri abamakomera bitongole bya government abapoliisi abamaje bano bakyasinga emmere esinga okuba ennungi yonna kawunga muceere soya bijanjalo n'ebirala essimu weri wansi awo genda bakubirako ate oba ofunye obulwadde genda ku Adifa Medical Services nange gye banzijanjabira erungujja kitunzi balina packages ennungi ne SS Hotel wenkoledde video eno kakati Kasuku y'omu ku bantu abali bafuuse ekyenyinyalwa mu ggwanga lya Uganda. Kasuku yavuma abantu, Kasuku yamanyiira abantu ne Ibula. Banange Ibula nga buli muntu yeekokkola Ibula ne Kasuku. Naye olwaleero olw'okubaze baategeera engeri gye balina okukyusa obulamu bwabwe. Ibula agenza ova mu Uganda okugenda ebweru w'eggwanga ne Kasuku nga be bantu buli muntu baayagala otutunulako mu kamera zaabwe.
olwaleero Kasuku ye muntu akyasinza okukola interview n'asirika n'awuliriza. Kasuku akola olugambo lwe, Kasuku akola effujjo lye, Kasuku tasiye Kasuku w'emyaka 5 bebega yakubwa Kenzo. Yimbula bamugoba ku UBC avuma Lydia Jasmine ne bamugoba ku UBC n'agenda ku Spark. Naye Yimbula olwaleero yemu ku bannamawulire nga bw'aba awandiise ekintu ku mukutu gwe buli muntu agoberera. Kitegeeza nti abantu bakyuka, abantu beetaaga okusabirwa, abantu beetaaga obbakwata empola n'okutegeera emyaka mwe bali. Kubanga emyaka 5 mabega Yimbula teyali mukulu nga bw'ali leero. Naye ekisinga obukulu ye muntu okutegeera nti nina ensobi gye nkoze ntya. Dr. Tiamale nava mu kyalo n'empisa zange nnyingi ezitategeerekeka. Naye waliwo Musumba Saala, waliwo Simba, Ndawusi, Abazonto, Bamuzeeyise Nkubuge, ngenze ku Soloti, ngenze ndi ku Hamu Kigundu, ndi bantu ab'enjawulo abajja basengejja obulamu bwange ntuuka okubeera omuntu ow'omugaso mu nsi. Walai nga buli muntu agamba nti gundi oyo wa mugaso. So we should intercede for people, we should pray for people, we should forgive them. Omuntu akuvuma onakuvumira obwere, omuntu akera kumacha nakola video nakuvuma nawemula abaana bo nayogera kino nayogera kino n'omuleka. Katonda yalira mula n'omuleka. But we don't give up on people. Pastor Bujingo musabire, Dr. T musabire, President Museveni musabire. Wadde ekyokulabirako ekyakasuku ne Yimbula abantu abali basinga okubeera ekyennyalo wano naye bantu leero abasinga okwagalibwa mu media ngera buli kye boogedde sisuubira nti oyinza video yakasoko n'ogiyitako ekyo no kyajja they process themselves. Nammwe abawemula n'abavuma abantu eryo siri ekkuba ery'okukwata. Nze ntera obbagamba ndi mulokole mujja kunsanga mu ggulu. Bw'osoma Bagalatiya 5:19 mulimu n'abavumi tebajja kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kati abawemuzi, abavumi, abenzi, ababbi tebaliyingira. Naye nze mujja kunsangayo kati ono Valentine bwe nti bwe nyambadde era omukazi enajja okungwa mu kafuba osiraanye. Sign out. Naye muwenda mutebiddiwe wali owadde ennono ekitiibwa. Laba wagenze mu masiro oyambadde obusokiso oyambadde akasaati towaddeeko n'abantu bagalamidde mwaga amasiro ekitiibwa tosobola kwambala ku kanzu. Kale wakiri wandiyambadde olubugo. Naye bannange ku myaka gy'olina toyina magezi gagamba nti woba ogenda mu masiro olina okwambala ekanzu. Wabula ontamye mpulira ng'onkeesi mpulira ng'ontuuse nze nanjagala onviire. Toyina kitiibwa yadde oyambadde obusokisi oyambadde akasaati oyambadde biki ogenze mu masiro.